Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine buli w'omusanga muwenge ekitiibwa ng'omukubira saluti. Lwaki ebbanga ddene General Yoweri Kaguta Museveni lyabadde amaze ng'atuwuddiisa ng'atuhoodwinkinga ng'atulimba ne basajja be ekibinja kye yali yapanga nga kyekimuvuganya nga kyevuganya nga kyetuliko kyetutaddemu ffenna essuubi nti abo batulwanira abo basajja bazibu nnyo abasajja bamanyi oluzungu abasajja bakambwe abo abasajja bagenda tutwalira nakyemalira abasajja balunange balwanyisiza nakyemalira so kumbe kaali kabadya akapange nti ffe bwe tunaabeeranga ku CBS bwe tunaabeeranga ku zi laadiyo ne zi TV talefayina tujjanga kuvuma ebivumo lukunkumuli naye nga gomanyi ensonga zaffe nti nno tuli wamu naawe ngeno bwe tubuzaabuza bannayuganda oyongere okutufuga. Kano bano tebategeera nti Katonda agenda kubikoowa ajune bannayuganda basindikira omwana we Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine nga ye ogwo gwakulabisa abo bonna abaagulibwa General Museveni abadde balimbalimba bannayuganda okubabuzaabuza okubalimbalimba okubaliirako omusimbi nga babawa essuubi nti nno tugenda ekintu kukikola naye ate nga si bye baliko. Mwalabawo kutuwaaka eyagitunda yali Mathias Mpuuga. Wayite eddakiika 2 ng'agenze mu Go Forward. Wayite eddakiika 2 ng'agezeyo mu DP. Wayite eddakiika 2 ng'azeyo mu FDC. Wayite eddakiika 2 ng'aze mu National Unity Platform. Ng'ogwo namuzannyo baguzannya gwa General Yoweri Kaguta Museveni buzaabuza nze nsigale nga nfuna. Bo buli mwaka lugwadde nga wabulayo gumu kitundu 2 okutuuka mu kulunda okuddako okw'ekisanja ekiddako babadde bakola ono katemba nga bo bakino nga bakikuguka munda mu bo nti tulina okukolawo katemba ne tukolawo akantu akaffe ne tukolawo kasuubi ne tukolawo ka DP bloka ne fena ne twesitula ne tugamba kati ffe ng'abaana ba Buganda tuyingidde DP ffe ng'abaana ba Buganda tuyingidde FDC ffe ng'abaana ba Buganda tuyingidde Go Forward. Kati nakyo baliko n'olwaleero mbu abaana ba Buganda bateesewo ekintu kyabwe bagenda kwewagira. Ebyo byonna mizannyo gya Museveni naye omwana Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine president wanjawulo Katonda ajja muyeeka amafuta agazikuula abo bonna abakolera nakyemalira ensi bategere badde tebamanyi ago ge maanyi ag'enjawulo Kyagulanyi gaalina. Nsala tulaba akatambi kano oyongera okufumitiriza n'okwekenneenya ogenda kumanya General Museveni bwakubiddwa KO oba giyite knockout. Bonna abantu babadde akozesa Kyagulanyi abambudde simanya batwala kutugende Ssemujunganda simanya bani bonna kati bali bukunya. Tutandike bwe tutya akatambi kaffe. Greetings. I hope everybody is doing okay. This is a quick one. Naye katandike nga nebaza omukulembeze wange His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Father, yonna gy'oli njagala kwebaza. Weebale kukkiriza n'oyingira ebyobufuzi bya Uganda. Kuba ekyamazima kiri nti senga tewayingira byabufuzi bya Uganda. Senga nearly ebitundu 9 ku buli 10 ya Uganda bikyayina katambala ku mutwe. Tukkirize tugaane bana basajja baali bamanaginze successfully okutusiba kakokolo ku maaso. Gemu ya Museveni engeri gy'abaddukanyamu eby'obufuzi ngolese divide and rule ngolese okozesa sente ngolese okozesa eryanyi n'okuteeka entiisa mu bantu ngolese politics wa gaslighting ngolese politics wa deflection n'ebirala byonna by'osobola okwongerezaako. Ayina ekintu kye yali yateekawo ng'ate kyali success gyali nga kye kimu ku bintu ebibadde bisinze omukolera bbanga lyonna ng'okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kwokka kwe kusse geemu gy'abadde azimbidde emyaka emikadde. Geemu gye njogerako yeeriwa nti Museveni kye yali yakola ffe kye tutaategeera. Mu nkola eya pseudo democracy yali yeeteerawo opposition n'amuvuganya. Mu opposition n'amuvuganya n'agiteekako opposition n'agivuganya nga zino opposition zibbiri n'aziteekako ne ba individuals abanaavuganya opposition zino ze yeeteerawo. Mu bufunze ng'akozesa bano bonna okusiba akawero ku bwongo bwa Munnayuganda balowozese Munnayuganda nti bambi bali naye mu kozi yemu. It's until the rise of His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bano bonna benjogeddeko ne batandika okwexposinga bokka na bokka mpola omu ku omu. Ebibiina bino byonna byenjogeddeko bye yali yeetondera otandise okubiraba nga bivaayo misana nga byatula
enkolagana gye bibadde nabyo ne Museveni. It's until the rise of this man. Amazima gali nti tulina omu ku bantu abakyasinze okubeera very smart mu game ya politics naye nga abasinga ku mmwe simanyi oba mu kino gwayagala okakasa bye njogera kola flashback ku ngeri His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gy'abadde abiitinga challenges zonna na buli nkonyogo Museveni gyamukanyugidde mu maaso wojja okutegeera nti the guy is so smart mu ngeri gy'azannyamu politics. Kati game ebaddewo ekibbanga yonna nti yatuteerawo abantu nga babadde muffe naye nga balinga vampires. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe gubadde omusana oguba mulisizaako skini zaabwe zaba vampire ne zivaayo entuufu buli munnauganda n'azitegeera. Tofaayo ka video kagenda okugwera ogenda kuba otegedde kye njogerako. Ne lwaki neebaza His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Nkugambye okujja kwa His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu tekuyambyeko just ku exposinga ebibiina byokka bibadde bikolagana ne Museveni. Wabula kukoze kyamaanyi okweexposinga ba politicians bonna abadde in bed ne Museveni. Wabula si kyekikulu era si kyekinusu kya video eno. Ekinusu kya video eno kyekino. Museveni akola statement n'agamba nti by 2021 wagenda kuba tewali kibiina kya opposition kimuvuganya. Yali amaze okukakasa nti bino ebisigadde wadde bibye yali amaze okubiteekamu ssente ngasse ekifaananyi kyabyo mu public. Era ssente waziraba eza FDC ne DP. Ng'akakasizza n'okukakasa nti ne mu NUP wadde teyagula executive ayina ssente gye yazisindikamu ezigenda omuyambako okukola omulimu ogw'okuyuzaamu ekibiina kya National Unity Platform. Kanyambeko Museveni mulage waawe ya miscalculating. Ebibiina bino byonna bye njogeddeko byali byazimba amaanyi gaabyo nga byagazimbira ku babaka. FDC ne DP n'abasigadde amaanyi gaabwe amangi baali bagateeka ku babaka. Focus yaabwe yali ku babaka. Ensobi Museveni gy'akola ku kibiina kya National Unity Platform kulowooza nti amaanyi ga National Unity Platform gaali ku babaka. Akasente akayisa ebbali akayisa ku head leader of the opposition Mathias Mpuuga ng'alowooza nti NUP bw'ekeera enkya n'egoba Mathias Mpuuga agenda fundikira ng'agenze n'ababaka abamu aba National Unity Platform. Kyakubiri nga ne bwe mubeera temwogedde temupanishinze Mathias Mpuuga ekifaananyi kyammwe mu bantu Museveni agenda kuba amaze okukitta nga bwe yatta ekifaananyi ky'ebibiina ebirala byonna bye yali yeetonderawo. Njagala nkulage Museveni we ya miscalculating. Yeerabira ekintu kimu nti amaanyi ga National Unity Platform tegabangako mu babaka. Amaanyi ga National Unity Platform ebbanga lyonna gabadde the people power. Awo Museveni w'ogwira ne gurupu yonna gye wali wateekawo okulwanyisa National Unity Platform etya. Amazima gali nti akatega ate Museveni ke yatega okusuula National Unity Platform. National Unity Platform ate ekozesezza akatego ke kamu okuloba n'okuvuba buli muntu abadde akolagana ne Museveni undercover. Oyo gwe bayita His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu. Tosobola kumwa outsmartinga okujjako ng'oli smart ku level y'emu naye. Museveni awo ataabalira yalowooza nti National Unity Platform ejjudde ba underbat oba oli amakamalirize ka video kano bwe nti njagala kukakasa ekintu kimu nti omutego Museveni gwe yakasuka guyuzeemu wagusuula ekibiina kya National Unity Platform. National Unity Platform ekozesezza omutego gwe gumu okukwata n'okuvuba buli mubaka waayo abadde mu nkolagana ey'emirembe ne gavumenti gye twagala okujja mu bukulembeze. Kyakubiri side ne yaffe ya people power ya revolution ate naye ekozesezza omutego gwe gumu Museveni gwe yaleeta okusuula ekibiina kya National Unity Platform okuvuba n'okukwatirako buli mubaka abadde mu nkolagana ennungi ne Museveni. Wabula nga babadde batambula balaga nti nabo bali ku ludda olwa revolution. Babadde nga bakikola batya. These niggas agreed to oppose Museveni at the expense of Ugandans. Nti bo baakola enzikiriziganya ne Museveni nti ffe tugenda kulumba mu kamera naye bwe tuva mu kamera tetukuyinaako buzibu. Ye agreement ye babadde nayo mu bufunze. NUP emalirize ewangudde in the end
atenga ne revolution ewangudde wabula sigwe mulamwa gwa video bawe njagala ekome njagala kakasa Munnayuganda ebigambo bino nga nkutunuulidde bwendi nti buli mubaka gwolaba we Uganda naddala ali ku ludda oluvuganya gavumenti asobola okubeera replaced bonna basobola okubeera replaced omuntu yekka gw'otasobola kufuna maaki ye nga ne bwe nkugamba nkuwadde omwezi mulamba onoonye maaki esobola okumuddira mu bigere aliogwa ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu oyo talina maaki as of now. Actually Katonda nga ye mubeezi wange for the next 20 years from now talina maaki kituta emyaka aga kwabiri mweja okufuna omuntu asangula Dr. Kizza Besigye ku map kyatwala emyaka 2 as of now kino nkyogera authoritatively abasigadde mwenna muli well important naye si nnyo so temwewa nnyo importance you simply in the middle si mmwe kinyusi omuntu gwe tugenda okukuuma gwe tugenda okuprotectinga at all costs ye His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu kubanga as of now ali irreplaceable taina match e Uganda awo toina muntu yenna gw'osobola kuleeta n'ayambala engatto ze ne zimutuuka so the rest of you banji kumwe tugenda ba replacinga cause you are replaceable omuntu ogwa yali irreplaceable and is the smartest in the game, like it or not. Greetings. Obiwulidde bulungi engeri General Kaguta Museveni gye yali yazimba obwakabaka bwe mu opposition oba mu ludda oluvuganya nga yateekawo amuvuganya aye n'ateekawo n'abavuganya muvuganya noza mukifunye bulungi nga bwatyo bwazannya omuzannyo gwe nga tewali muntu wa ddala tewali muntu wa alaali akwata oba akulemberamu ensonga zino ezaddala okujjako General Museveni era kyovula abadde so comfortable buli nnaku ng'agamba nze opposition nja kugimalawo kubanga akimanyi bonna bali mu ttaano mu ngalo ze nga baalagaana nti bwe tujjeeyo mu kamera ffe katwogere ebyaffe naye tekikutwala tekikuyisa bubi bwe tube tujja okuguzannya omuzannyo amazima bagudde bagukoze era abadde baguzannya okutuusa Katonda lyakiwusaamu n'agamba Kyagulanyi bwe njagala yagenda okutereeza eggwanga Uganda bwe busungu bwolaba leero abasajja bwe baliko bakaayana Kyagulanyi alya ssente nnyingi nnyo nga yakajja ffe tubadde wano tulololo ekibiina kifuna ssente nnyingi nnyo tu accountability nobabuuza nti mwoyo mwabeerayo emyaka 6 mu accountability yammwe eriwa nabo tebagirina accountability bwe babeerera emyaka 6 nga tebana accountability tebana na kitebe kya kibiina basangibwa ne national platform eyina ekibiina kyayo wesangibwa ate kinene gaggadde ale kiri mu prime land kati n'obuuza nti oli ayogera ennyo kati ekimuluma kubanga omulimo gwabwe gugenda General Museveni yali yabawo omulimu kati guggwawo gusaanawo bwe busungu bwola abantu bebalina ne tubeerezeemu Mukama Katonda wa buyinza alyoka najja n'atuwa President Kyagulanyi Ssentamu Robert Bobi Wine twandibitegedde nga tutya bino byanditutuuseeko tutya twandowooza nti abasajja bali naffe tukolagana nabo tulitambuliramu nabo so kumme ate batume omulimu gwa kwonoona struggle bo basigale nga bakulembera ne General Museveni ne twabajjako General Museveni kale muli bakuusa basajja mmwe mbaagala nnyo mwenna Omukama Katonda gwe nsaba nkuumire tujja kuba tuddamu bannange mweraba.